Omusango gw'okutta omuntu gye gimu ku misango egisinga obunene mu ggwanga era nga gwa nnaggomola. Kino kyeyolekera mu kawaayiro mu tteeka li Penal Code aka 171 nga kano kannyonnyola ng'okutta omuntu bwe guli omusango era ng'okumanya omusango gw'amaanyi n'ekibonerezo kyagwo kiweebwa butereevu mu tteeka lino akawaayiro aka 172. Wadde guli gutyo mu bikolwa by'okutta omuntu kyawulwamu emirundi ebiri okuli okumutta mu bugenderevu kiyite murder n'obutali bugenderevu kiyite manslaughter. Okusinziira ku bannamateeka enjawulo ku misango gino okusooka kwa byonna eva mu kigendererwa nti singa aba yenyigidde mu kikolwa kino aba yakyetegekedde omusango ogumuggulwako guba gwa mada. Nti oyina ekiruyi nga omaze kirowoozaako nti okola enteekateeka nti omuntu ono kamukole ki kamugjeyo mu bulamu buno kamutte. Kikubeera mu birowoozo byo nti okipulaninga n'okwata ejjambiya oba ekiso n'omuteega mu kasonda watera okuyita ng'ava okunywa akengeke. Olaba ayitawo n'omukola ki n'omufumita. Ate bw'oba ofumita n'ofumita ku ki ku kifuba. Kyokka omuntu bwattibwa mu mbeera ey'obutali bugenderevu ekyo kibayita manslaughter. Nti nina omukyala nkomyewo ewaka nsanze omusajja ali mu nju ali mu kikolwa n'omukyala wange. Kati kye bayita heat of passion nti waliwo ekyo ekijja ne kikwambala essaawa eyo naye nga kiri provoked by the other act. N'okwata akabazaawo oli mukuba magulu ate n'ateekayo omutwe n'afa. That can't be murder. That's manslaughter. Under the influence of alcohol, anyweddemu ku mwenge n'ata omuntu. Oba biragalagala n'ata omuntu. Kati lawyer alina okuprovinga nti yali tali mu sensi ye. Enjawulo endala ye kkooti ki emisango gino gye giwulirwa? Mada ewulirwa kkooti nkulu yokka yadde nga proceedings zitandikira eno mu chief magistrates era bwogwabwe guba gwa komito paka we bakuleeta mu kkooti era we bakuleeta mu kkooti bagamba tobaako kyoyogera kuba guno omusango guwulirwa kkooti nkulu. Naye ate manslaughter ewulirwa magistrates grade 1 magistrates chief magistrate sorry. N'ebibonerezo byennyini ebiweebwa abassa omuntu byawukana okusinziira ku bigendererwa. Okusinziira ku tteeka assa omuntu n'ekigendererwa aba alina kuwanikibwa ku kalabba wabula we butuukidde olwaliro nga gavumenti n'ebibiina by'eddembe ly'obuntu bigenze bidibya enkola eno. We are moving away from death penalty. Tebakyayagala kusalira bantu kalabba. Kati webanga oli eyatta tebakyasobola musalira kufa. Ate owa manslaughter kiba kitegeeza baba muwe ennaku ate ye emyaka emisalire egy'okumusiba era najjo gikola ki tegiba mingi ng'oli owa mada. Omusango gw'okutta guliko obuwaayiro obulala obw'enjawulo obugutambulirako gamba ng'obudde omusango we gwaloopeddwa. Omuntu gwosse alina okuba nga afudde wakati w'olunaku n'omwaka. Ekirala be bantu abayambako ekikola ky'okutta okubaawo nti n'ebiseera ebimu abasse butereevu bayinza obutavunaanibwa nnyo ng'oyo aba avujjiridde obutemu buno. Kasita weetaba mu kutta omuntu ne we mubeera 10 nga mwetaba mu kumutta mwenna mubeera baba bateekako mada. Kubanga bw'otunuulira ingredients za mada bagamba nti gwe wavaako ensonga omuntu oli attibwe. Oyinza okuba nga si gwe akutta ekiso. Ebikola by'okutta emirundi egisinga byawukana okusinziira ku mbeera ebaawo ng'omuntu afa era kkooti oluvannyuma lw'okunoonyereza n'obujulizi obuba buleeteddwa mu kkooti yeesalawo kika ki eky'omusango oguba guddiziddwa. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.